Kila msajja ngo aliwo umufunzi yali wadipina mugambo hizo kwangula Ssenyonga. Demani hiyo liwa movement. Nemsagula naye ne bu TV yagira ku TV. Ubule nabo kwatanga mukaswa weka ngababo baka. Twagala Ssenyonga ebisabwa atuganda. Ate bagoma baguze. Bagoma baguze. Magara commissioning nga temukicheya. Munzikirize bebaze. Munzikirize mbebaze okuplanning obulungi ne mwongera ku assets. Kubanga eno tugibalanga asset ate genda otuyamba. Nebyo ebitono kanse kyagenda mu maaso. On behalf of government of Uganda, I officially commissioned this vehicle that was bought at 159 million and to officially be used by the council for council works and not personal works. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Fenga Goma division tusobodde okufuna double cabin egenda okuyamba mu kusomesa abantu ku misolo nakyo omusolo lwaki gwetaagibwa omusolo gukula ki era ng'edda ekyamazima mukozi you have performed mwena kunaliwo kyasatakola yaka ola nnyo mwana ddala ntube Goma n'obuterumaaluma kuba buli we mwerumaaluma ebintu tebitambula buli we mwelumaaluma ba executive ali n'akalala buli omuntu otunula mu nva za munno ebintu provoked us like mugitumenye nga mukono municipality mwebale nnyo mwebale ddala bannange sente zammwe gye muziteeka ekyamazima tulabaki tiniwabawo akazibu tubaterayo ekijinji nga Goma division town club Adam Olivia ne bano mwebale nnyo mwebale ddala tuli basanyufu nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala kono tulina essanyu lingi nti wali tubadde mu kanso ya Goma division wenakolerako emirimu mingi okumala emyaka nga 3 naliko chairperson wa F3 wano naliko kansala wano emyaka 20 nga mpeereza Goma division kanso era njukira mu 1999 nali wano nga chairperson kansala nga ndi minister wa mukyala yegentugula pick up yasooka all local governments sub counties Mukono district UBK 570 era leero wenfunye eno UG 0023129 ngedda mu kifo ekyeyo gye nagula emirimu gigenda kwongera okutambula nebaziza Lubuulwa ne kansala ekulibwa Mwami Kyasa olwogenda mu maaso n'ekintu kye twakola bamu tebannafuuka bakulembeze in fact ono Kibuule si Kibuule Mwami Nsama mawulire ali kuwange ku municipality wetubeera nakuba tubadde ne council egoma nakukamagalo iteeseddwako ku agenda yaffe mwebadde issues za council bikoleddwa n'ebisuubiro okukolebwa mu maaso naye tubadde n'okuyisa 5-year government rolling plan nga nenteekateeka gye tuteekateeka tunatera okumalako ekiseera kyaffe eyina emyaka 5 tebagyalayinze ku NDP4 era musuubira okukola mu ndula yonna ne municipality yonna so leero tugiyisizza honorable council n'enyuguti yaabwe ne executive neeyita ewaawo baddemu okukola environment ng'okusuubira twali tukoze projection eyakuzimba toyi nyenje n'efuna abawuta for life so twalitadde $146 eteeka litugamba nti ziba tezikoze mukola environment maaso neegiisa zisaawa sezi tuzolekeza Jinja Misinde batugenda okuzimba classroom block $4 million niyo bagiye nziba 8 so tudidegayana tugassa eno so bana ku Jinja Misinde ensonga ezibaddemu ez'essimba endala mwe mubadde ebiteeso bya bamukasa bye baleeta mbadde properties z'amasomero gaffe ne properties z'eggoma bwe neebaliza abakulembeze bonna n'okusingira ddala MRDC kubeera omusaala okulaba nti alwaniridde ebintu n'oli azaalibwamu
naye ng'ate avoola so omutima eggwanga lyegwetaaga omuntu offer service above self regardless of your political what affiliation liba nuupu liba NRM ku mirimu gy'eggwanga kutambula so mwebaziza tabagamudde n'ebituliko nga nakagere bakwasiza kakubwala ensonga endala ogere property zaffe era tuwadde essuubi ogenda kikola tutegeezeddwa mu kansi efuba bitematema bifunze so bannafaamayinza okudda n'obutadda koma kyanagera kitunakola kitagera wakyo ensonga endala eyogeddwako olunaku lw'abakyala olwengedde olw'enkya wano tusobodde kuteekateeka olw'enkola y'eggwanga nti wabawo national celebration zimala kuggwa omusobola okubakanya emitendera gya wansi naye nja kutwala omukisa guno buyozaayoza bannakazadde b'eggwanga n'okusingira ddala n'amanzaala kanyoberezi naalongo florence daffin namwana balaayo omwana ow'embaale tuzaala okukulera n'okutwagala era nebaza abannakazadde b'eggwanga singa tebaalibo omwana wabayiga olumu ayita mother tongue bayita father tongue so kiraga nti balina enkizo nene nnyo okulwa kw'abaana okubalambika bagende mu maaso n'ekyo baagaliza okujaganya bulungi okufuna ebirungi mukama byabawa esaala yaabwe so tujja sobola kwetaba mu mukolo